nze Kalibala and Sons Furniture. Twafiiriddwa wano omwana ku King David Junior School Endejje, omwana wa sister wange. Alright, breaking news. Amawulire go hazimalungi agavaako ku side ya wali eri ku King David. Nkulabyeko oba watuuseeyo oba wagenzeeyo emisana. Twagala otusigire ku kifaananyi. Andabyeko omu ku propagandist osomuyita bloggers wa NRM Kalibala bambi nga afiiriddwako omwana we ng'ali mu maziga. Abaana b'enkyukakyuka bamu nga Magezi William wali ku X yagenze n'agamba tino oyo mukulu bulijjo y'omu ku bannayuganda babeera bagamba nti Uganda tulina enguudo ennungi due to the narrow road in Kapchorwa basi yasobodde kubeera ng'ekola ki efulipinga. Beera basi tyatumidde ekintu kyonna. Bagamba yatumidde ekiyinja kati mbwe lwaki ekiyinja kibeera ku ki mukubo okitegeera. Tutandikira awo naye nga abalabi baffe vidiyo mugituweereka like esobola kubeera ng'etambula ng'omuzadde ali eyo nawe tubulire ebirowoozo byawe mu comment section. Tugendera awo. Ekituufu kiri nti bw'ogenda ku King David Junior School Endejje bw'oba nga tonaba na kutuuka ekisookerera ddala okwaniriza amaziga wobe kyolina okumanya ekiri wali eri oba osobodde tuukayo bambi bakungubagizeeko oba obasaasire amaziga gali wali eri kakati abasinze okuba nga bakwata ekifaananyi baba abasinze okuba nga basikiriza bannamawulire y'omu ku bapropagandist aba NRM amanyikiddwa nga Kalibala ono nga ku TikTok ye abadde yeekoledde erinnya mu kusabula ekibiina ekya National Platform. Yagambako mu His Excellency Kyagulanyi ali mu kuzanya documentary and Uganda tuli bulungi. Kale siganje fine Uganda is a developing country and we are developing and sagala tujjewo kiri ntino we have a poor education system. Tulina poor healthy sector. Wabula also okuva eno gamba tino bedala tuli mu kukula etogamba tino Uganda tulina enguudo ennungi. Okitegeera ndabyeko omu ku bannamawulire ba President Kaguta Museveni nga naye afuddeyo nayogera kwezi ensonga gamba tino ekyasizza abaana abo si luguudo yagambye nti no driver yabadde mutamiivu wa driver yabadde n'emputo. Ekituufu yabadde n'emputo kuba bagamba mbu yasoose kuyimirira emirundi wajinda beegi kati director tasobola muyimiriza if he was overspeeding. That's why I'm telling you that investigation zinogenda maaso sikiwa nti no director ayina essomero lyenkana nga ya King David asobola okukiriza abaana okubeera nga bavugibwa ku speed ya waggulu. I don't think so. Ekituufu kyo tulinobeera nga kino tukyeteekamu walovuzeeko abazadde nga mu mmotoka olutamuddeko nabo osege kati oba ovuga omuzaddewo oba obeera mu mmotoka y'omuzaddewo tasuuka speed ana okitegere ekimu ate ne bus oba ogyetegereza bulungi. I don't think that bus was over 80 osegere fine it flipped osegere tetuganye naye nga at the same time oba ogyetegereza maybe omuntu asobola okuva nagamba saa tulinye no driver ekituufu ne basi yabadde ne twandigambye nti bus yabadde neki mechanical fault osegere. That's what I can say on this issue. Simanyi abalabi baffe namwe musobola tuwulira ebyozo mu comment section boba ne ba eyewitness ababadde nalabyeko n'abaana bamu nga bagamba tino tetuganye driver yandibadde ng'ali mu nsobi bwe naakagundo ako kalungi tetuganye naye kafunda. Kituufu kafunda tekali mu kiko so simanyi ebirowoozo byawo naye nga abazadde twongera okubeera nga tukola ki tubasaasira abo bonna abafiiriddwako abaana baabwe namwe bali mu kuyita mu zitrema abamu mbalabyeko nga mu kuyita abamu nga mentally tebali bulungi. Waliwo gwendabyo yazirise bambi bamuwujjiza akaawo ogenda okugira bwate bamuddusiza mu ddwaliro ng'ate alina sukaali alina pressure. Oh my god kwegamba njagala mulabe vidiyo ey'omukulu Kalibala ng'akaaba amaziga otubulire ebyozo mu comment section. Do you think abaana b'enkyukakyuka ba stepping it down bamuleke kungubage mu bulungi oba bamuyisemu eggaali nga bulijjo? Tubadde tubeera naye wali myaka gyonna era n'olunaku lwe yagenda yansibula bulungi nagamba kojja tugenze mu trip naye tugenda kukoma okonze kaali n'amawulire gagenza okujja nga y'omu ku bafudde. Ekiro twazzeewo wano eno nga tufunye amawulire nti baasi egudde mwe yabadde abadde mu P4 Kimuli Keith ne batugamba nti si y'omu ku bafiiriddewo wabula embeera eri critical. Tugenza okukeera ku makya nga batusindikira ebifaananyi abatulaga nti naye yamaze n'akola ki yamaze n'afa. Nenze okusaba kwange eri gavumenti ekisooka nandisabye
abaana bana aba primary nasale primary babajjeko tuwa kubanga omwana wa primary talina kyagenda kusoma Kapchorwa. Abaana babeera bato nnyo okubatambuza engendo ezo. Singa abaana babatwala ku swimming ne babatwala either mu zoo oba ne babatwalako mu Coca-Cola wali Namangu. N'ezo engendo mpanvu nnyo kw'abo abaana. Ekyokubiri babatikka kabindo basi etwala abantu 8 yabaddemu abaana abasoba mu 10 osegeera nga babatisse kabindo nti ne weefuna akabenje olw'okuba bali congested kiba kizibu okuwona kyobalaba ennamba erinnya. Ekyokusatu sere ne ze basaba zennyini sere mpitirivu kwegamba amasomero tuwagazifuula nga business babasaba emitwalo 23 abaana abasoba mu 2 ziba zigenda mu miliyoni 5 50 miliyoni osegeera kitegeeza nti kati amasomero collectively gakireeta nga gagala ssente baali baleese etteeka nti ne bwe baba bagenze nga tebalina kusukka ssaawa 12 nga babavuga saakasaziwera 12 wonna we muli onoonya bunoonya wali mafuta oba wali bisulo ng'opaakinga ng'okola ki nga weebaka. Ekyokulala abaddereeva bennyini basaanye beddeko lwakuba nti kyannaku nti mpulidde ne ddereeva yafudde naye ddereeva yenna nga bakugambye nti emotoka yafudde mirundi 2 abaana bwe bavaamu bwe bagikanika bwe baddamu oba omaze okukiraba nti tesobola kubazzaayo wala osegeera naye n'obazaamu ogwokubiri abaana b'abanno so kyennyamiza nnyo nze nandisuubidde nti abaana ba primary gavumenti yandibadde ebaningira ddala ebintu bya trip ne tour mu primary kubanga aba secondary bimanyi okubagasa field work n'ebirala naye aba primary tebalina kye beetaagisa trip na tour bwe sima bagenda Kapchorwa sima bagenda wa. So guys, alright, oyo nabadde Kalibala ndowooza video hamugirabye bulungi nnyo. Omu ku banamawulire ba President Yoweri Kaguta Museveni amanyikiddwa nga Famous Kaya avuddeyo na criticizing abaana b'enkyukakyuka abali mu kugamba nti no emotoka ya Philippines due to bad roads bichinaga matino Uganda while that side of Kapchorwa is the part of Uganda that has the best roads. Anjaga tusigiremu ku bifaananyi otubulire ku causes of accidents on the road nga bitano. Otubulire naawe oli ku side yono Famous Kaya oba it could be way round nga tetulina gwe tulinokola ki kunenya. Ekituufu kyo kiri nti akabenje kano omuntu yali agenze ke Kapchorwa asobola okulaba geography we Kapchorwa ziri nsozi zibeera zikkirira bukirizi kata given the fact nti n'emmotoka eno yabadde erinamu mechanical fault nti driver yasoose kuyimirira emirundi egi ekyo nno gundi yasinze kukisaako nyesira Honorable Serukenya agambye nti aba Red Cross babayiseeko nga baparkings ng'emmotoka abaasi erina obuzibu ne bavuga ne bagenda ne baddamu aba Red Cross bafunye ba parking era bus eno ne bayitako yabayiseeko ne damu ne parking ogwate ogwokubiri bo ne babayitako kati ne baba omu ku eyewitness yagambye nti bagambye driver bus kola ki gireke tufune ki engeri gye tugenda otambuza mbana abaana naye olw'emputu yasigadde n'akola ki ebibukale osobisa bbali kuba director siyavuga yinza omunenya kitono kuba driver asobola okugamba nti kati engeri gyerimu eteredde esobola okukola ki otutuusa oyinza osanga nga musajja wattu naye alitamanyi emmotoka ennene kati kwe kukola ki driver kwe kweyongerayo n'akola ki n'avuga emmotoka however much yabadde mu mechanical ki condition etali nnungi kugenda maaso era kyaddaki tuwayiseewo eddakiika ntono nnyo aba Red Cross bagamba bagiwulidde badde bakatambula kundowooza kilomita ng'emu bakomawo bayambe neetomera ekiyinja batomedde ekiyinja ne flippinga kwe kufiirwa abaana abo bonna. Alright, musike mulize Famous Kaya ono nga y'omu ku bannamawulire ba President Yoweri Kaguta Museveni mu mbulire beddala oli ku saidi yaabwe oba nedda. TikTok ekambwadde omukyalo ono yagenze n'akomentinga ku video ya Calvin Kayanja e accident ng'agamba nti this is due to poor roads. Naye maama mutambuleeko mutumenya oba oli bulaayo oba oli liddawa n'ensi yo tugimanyi Kapchorwa yemu ku ebyo ebintu eba ebitundu ebikyasinza okubeera n'oluguudo olulungi kyova olaba abantu bakuvumye naye oba ogende Kapchorwa if your car is weak emmotoka yo bweba nafu totawaana kubanga nsozi currents is there bamukavinga bulungi nnyo oyambuka bwambusi naye emmotoka yo bweba nafu totawaana
kubanga ejjallemwa odde emabega. So olumu it's not about enguudo mbi. Stop. Olumu it's about obutapima mmotoka ye eri mu state ki. Era woba otisse olina tikka buzito bwenkana ki. Mwepikira bwepikizi ngendo nga ndegyogenda tomanyiyo. Era kapsula ogamba mbu ekyalisa accident luguudo. Awo nkugambirawo it must be your bad driving oba ng'emmotoka yonfu. Yes, these are bitter facts. Emmotoka yino okuba nga nfu oba nga you're driving recklessly. Accident obujja gifuna ate ekisooka waliyo olufu wanyogoka waggulu eyo. So kati you people abambuka ezo engendo ezo nga nejogenda temanyi mubeere beegendereza. Make sure your car is in a good condition. Ate woba otisse obuzito mmanya what your car can take ng'eyambuka ensozi. Namwe abakomenting ebyekisiru, if you don't know, don't comment. Alright, ndowooza muwulidde bulungi nnyo blogger wa NRM oba National Resistance Movement. Olunaku olwaleero Honorable Serukenya David owa Machindi. Oh my God, what a brave guy. I've seen him showcasing the qualities of a good leader today. Asobodde okubeera nga akakanya abazadde, asobodde okubeera nga abeererawo. Ndabyeko akubidde baspeaker, akubidde parliament, asobodde okubeera nga afuna emmotoka zibadde mwenda ez'ambulance ziri ennene, era n'asobola okubeera nga ziteekamu amafuta zonna zisobole okubeera nga zigenda mu Northern Uganda oba mu Eastern Uganda zigende zipiikinga abaana abali Mbale abatandise okubeera nga bafuna abatandise okubeera nga banomalizinga bafuna abaana emirambo egimu egiri Kapchora mu ddwaliro ly'e Kapchora erya government basobola okubeera nga babateekateeka bakomyewo wano mu ggwanga oba bakomyewo wano mu district yaffe oba city ye Kampala. Njagala tusigire ekifaananyi ndabyeko abaana nga okay, he is one of those MPs abendabyeko abali very very involved. Where are other MPs? Muzina ensonga. Era ekyo kibuuzo ndoza kankirekera omulabi waffe atubuulire if tabadde wa Nuupu yandibadde MP kyomulala teri mulala kubanga definitely we have seen maybe honorable magezi akole ya demenisi wangu wado chimanyi nti wa minister bo oba wa local government izi nsonga talina kubeera nga ziri, but he has avudde ku mirimu gye egya local government naye nagamba koleki atuke ku ground. Ekituufu kyo honorable Balugahari yetagira ddala ebimuli comedian, but I feel like yewo omubiri he has proven that's right. bena bikoze naddala n'okusingira ddala ono Honorable Serukenya ye ate ayiriddewo ddala omubiri obaddewo ku ssomero omanyi nti mbeera ngejja badagizako okukakanya abantu. Kituufu n'okuteeka n'amafuta agatutte ambulance ezo zibadde sente ze bayirawe azikutte n'aziteeka kuba gambye nti abakulinda parliament ate bibadde bigenda kubeera mu process mpanvu. Okay. N'akwata mu nsawo ye agambye talina muzadde gwe agenda kujjako n'ekikumi n'asalawo bambi ye ng'omuntu n'aba NRM bonna abatwalidde mu agenda bawa transport. Ekikulu kyabwe kibadde kyakutaasa bulamu n'abazadde n'agenda. Alright, ndowooza mulabye an example of a good leader. Naddala ekisinza okunsanyusa wa National Unity Platform because you know what we preach. Video njala tujiwa obudde girayikinge asobola gisharingire banno mu WhatsApp groups ezinjawulo naddala abazadde abali mu kuyita mu kaseera kazibu ssaawa zino abali mu kunywa. Kyemulina okumanya we are with you guys, era abaana bamwe abafiiriddwako abaana may their souls rest in peace. Era abaana abo bonna abafudde. I believe this is just a new chapter. Change enobeerawo mu nsi mulina okukkiriza. All in all, Katonda nabali kundiri mukama asobola okubanga bassaako omukono okuwonya. Alright, video sigena kusooka wano musoke mulabe tuweze mu comment section. Do you think this is the right honorable oba yomu ku ba honorables His Excellency Robert Kyagulanyi bya endorsing abatuufu abalina okubeera nga
bafuna card ya National Unity Platform because he has displayed a good performance today. Exactly. So kwa video tuweyoze byo. Nangisaro nyakitalo dala twakiriziganyisa ku makya enti abazadde tugenda kwerondamu abazadde 10 nga tugenda nabo. Ambulance tulinawo tulina ezireeta abalwadde n'ezireeta bode. N'olwekyo oteeka okuba omanyi omulwaddewo ne condition gy'alimu ne tukwaloketinga ambulance then tugende. Ebyamafuta tofaayo omubaka yabikozeeko. N'olwekyo simanyi yakulidde lisiti eyo twagala kusimbula tugende. Era waliwo emmotoka gye nabadde nsindiseere nga tebasobolamu omulwadde n'omu muzadde ye yeekimira omwana we obanga omanyi ebikwata ku mwana wo. Kuba toyinza kusibula bode gy'otomanyi bigikwatako. Olina okusayiningira bode oba omwana. N'olwekyo avunaanyizibwa yenna ku lisiti gye twayogeddeko ng'oli wiiringa ogenda mujje abazadde 10 tugende. Tulina ambulance 5. Era twebaze nnyo abasitawo abo kubanga baakutte musayi nga tebalina yadde gloves nga bataasa abaana. Emmotoka bwe yabayiseeko eya Land Cruiser n'ekulemberamu n'edduka emisinde amini n'egenda mpolampola bagenza okulaba baasi ebadde etambula empola ng'ebagoba. Buli yabadde mu Land Cruiser n'amanya nti tufudde. Naye Mukama n'ayamba yabawuguddeko katono n'abajjako sayidi mira n'egenda ekuba ejjinja n'egwa ekigo. N'olwekyo abasawo baakoze omulimu gwonna ogusoboka okulaba nga balondamu abali obubi era ne Minister of Health ne responding nga neewereza ambulances okuva e Mbale abali critically ill ne babaweereza e Mbale.